She's beating a photo for her. You can take snaps for what? Snaps for what? Snaps for what? We are human. We have our ono yake yini gwe babade bakoze eki go gambye toyagala bakwate ebifaananyi kati nze ng'onkutte mu Kkoti omukazi akutte essimu akwata ebifaananyi banga si bamenyi b'amateeka lwaki batya ebifaananyi ne bakwata omukazi bamuggyeko essimu bamukube balwane ne Honorable Ingrid tuli nawe bino byonna babikola bonna twenkana nabo tuli bavubuka nga bo naye bakwatira amateeka mu ngalo ng'ate tuli mu Kkoti tugenda kufaafagana na buli muntu esife bali abantu. Not accept these people to keep on fighting us even in court where we are supposed to appear. They call us in the court and we come for them. They come ready to beat us and to make sure that they injure us. We entered here, the court was full to capacity. Me, I was happy. I thought they were our supporters. I started filming so that I can update people who haven't reached, that some people are already here and we are waiting for court. While I was taking my shot, one of them just hijacked my phone. And now my people had to rescue the phone. In the fight, in the process of rescuing my phone, that's when they started beating them. You see, eno Kkoti kati buli wetujja wano musangawo abambadde civilian nga beefudde nti bazze ku musango gwa Besigye olumu nga batusinga n'obungi bwe bamala ne baggulawo be basooka okutulira entebe zonna ne bazijjula ne batandika okulikodinga n'okwata obusimu. Kaakati last time bano abapoliisi abali wano balaba bambadde uniform masaati meereere just bali mu byambalo naye emitwe tegiriiko. Last time nali nfuluma wano nga bafuze emmotoka. Can you imagine nfuluma Kkoti nga bafuza mmotoka? Era ekyadirira kwali kujja kidnappinga two of our leaders. Kati olwaleero omu bamukubye kataba mutte naye nga bamukuba tusobola na kuba identifying. Tubabuuza mwe mwaze ku musango ki? Because eno case mati ezekuulirwa ya Dr. Kizza Besigye abasingamu obungi bajja. So kati eno efuuse nayo military court naye bakyusiza bukyusa uniform ne bambala engoye za bulijjo. Omu ogusajja ogunene afulumya kubya abantu afulumya nti mulinde ekinabatuukako ndoza kati anonye drone kutandika kidnapping abantu. Unfortunately abapoliisi abali mu uniform wano mulaba bulabi uniform naye tebaliiwo nabo jati yebafuga. I was moving here when you were checking my car last time. Yes. Why were you checking? You were working with them. So the kidnapping happened with your participation. My friend, so we start feeling unsafe in court. In court. Take away the people we don't know. Take away the people we don't know. This is a court. And the evidence is They have now reintroduced the military court, even in civilian courts. Because how did this happen? And police must account for it. You are in charge of court, you are in charge of security. Jet walks in, they begin brutalizing people. Last time they kidnapped two of our people. Akola kino kyennyini anaawonako tujja kulumbanga ebyalo byabwe wakiri kubanga kati batasina kutusanga mu Kkoti tusirise tukola n'empisa era still bagana batusanga mu Kkoti batukira ne mu Kkoti ezo n'empisa ze mulaga zino emirimu gye muliko ginawe gikoma. Each court appearance you have Jet that wants to feel court. So they come ahead of us in their tents dressed like civilians. They want to be the one seated in this courtroom. Last time, even the police that is responsible for providing security at court, I think has also been taken over by Jet. Because last time when I was leaving these premises, this police here, the one pretending to be providing security,
They are the ones checking my car. I was leaving. So really, this is like a military court again. That you have military people who can walk into courtroom and begin beating people, and police is just helpless, just looking on. And one of them leaves court threatening that you will see what will happen to you today. So we can't feel safe in this court anymore. Kyemmanyi kanso ky'omuhenda akyogedde abadde tayina facts. Alabika tannamanya nti waliwo n'omusango gwa kabaziguluka. Alabika tannamanya nti bano baaliko mu General Court Martial. Manyi bw'anaddayo n'asoma ebintu ebyo na refreshinga memory ye n'akola buli kimu bwe tunaddira ku Lwokuna nga 29 tajja kukiddamu. Kyabulabe ki ekiri mu nsonga y'abannamateeka okugenda mu maaso nga tebafunye buyinza okuva eri omuntu gwe bakiikirira mu mateeka kiba kikosa kityo? Ogwo omusango tugamba mu lufuutifuuti nti gubeera criminal. Obuziiza omusango basobola n'okuteeka wali mu kaguli okubeera impositor. Era gusobola n'okusazisaamu practicing certificate yo. Law Council esobola okuwozesa ne bakusazaamu ne practicing certificate yo. Ate ku legal team eno njagala okubalaga omwami ono Abubeka Sekanjago. Oyo ono mulabo ono ye akiikirira Uganda Law Society ku Law Council. Law Council ekulembera mukyala Irene Mulyagonja. Bano be batuulayo ne batukangavvula. Kakati ono y'omu ku bakangavvula ba looya okumenya amateeka. Kati atuule wano naye agamenye addeyo eri mu Law Council ng'ate yalina okukangavvula nedde kyali badde kya bujega nnyo gye tuli. Ekyo badde tetuyinza kukikola. Komyewo olwaleero twakoma okujja wano ku Wednesday, omusango ne gwongebwayo ku Thursday 29th. Baatugamba nti omulamuzi agubeeramu teyaliiwo, nti yali mu meeting. Ekyatuyisa obubi. Era omulamuzi eyaliwo mujjukira bulungi abaali wano yagamba nti mukama we eyamugambye amutulire musango yamuwadde June either nga 2 oba nga 5 talina kirala kyonna. Ne twegayirira ne tumugamba nnyabo sebo Senior Counsel Martha Karua ali wano wiiki eno twagala kweorganizinga bulungi. Ekyokubiri, bakiransi baffe bawezezze ennaku 18 ku rimandi. Ate ssemateeka mu nnyingo ya 23 ng'ogisomedde wamu n'akawaayiro namba 76 aka Magistrate Courts Act. Birambika bulungi ki ekiteekeddwa okukolebwa singa omuntu amala ennaku 18 ng'ali ku rimandi, nti olina okumuwa gye bayita mandatory bail. Omulamuzi yakomba kwerima n'agamba tasobola kutuwa lunaku wiiki eno. Kooti teriiwo, yagamba balamuzi tebaliiwo, bali bize wiiki eno, bali bize tebaliiwo. Naga kale munaakoma wano nga 29. Ne tukkiriza wakati mu kunyigirizibwa. Martha Karua n'addayo e Nairobi. Ennyonyi yaddeyo akalandinga e Nairobi ate ne batuwa summons oba production warrant nti amujje kati tugenda kuwulira olwaleero. Kati wali nsonga. Ne tugamba okay fine. Bwe baba bazze kuwulira mandatory bail, application yaffe ya mandatory bail, tuli beetefuteefu. Era ffe twazze tuli beetefuteefu okupresenting application yaffe ku mandatory bail. Ate tutuuka wano nga batugamba nti state yerina ensonga lwaki tuli wano. Twewuunyeza nnyo omulamuzi naye nnyini nga tamanyi lwaki tuli wano. N'agamba nti mukkirize state yetubuulire lwaki tuli wano. Ngate state si ye yatuyise, production warrant kooti ye yagiyisizza. Ekyokubiri, state ne webanga yeesaba eteekawo ensonga ez'essimba mu buwandiike n'eziteeka mu kooti, naffe netuwa kopi nga tetunnajja wano ne tusobola okupreparinga. Kakati ebbaluwa eyo eya state oba eya gavumenti tetugirabangako n'okutuusa olwali tetunnagirabako, n'ensonga ezirimu tetunnazirabako. Eyo gye bayita trial by ambush. Lawyer yenna olina okujja mu kooti bw'obeera nga oli worth your salt, bw'obeera nga oli lawyer alimu akaniguusa, oteekeddwa okujja nga weeteeseteese. Mu butuufu twazze wano
nga tetwesitisi ku nsonga za state za gavumenti zereeta kuba tetuzimanyi. Ate mu kweteekateeka oyina n'okudisikasinga ne kirayanti wo. Twabadde tulina okusooka okutuula ne Dr. Besigye ntugamba omanyi nno nti ekibagenda okusaba kyeki kino ne kino ne kino tukikutte tutya. Ebyo byonna tebyabaddewo. Kakati omulamuzi tubimugambye ngaffe tuli redde ku application yaffe eya bail, naye ebiri ebirala ebya state tetubinaako instruction tetubimanyi, ye n'alemerako. Era wulidde Dr. Besigye n'amugamba nti bano sinnabawa instructions kugenda mu maaso na bintu ebyo. Instructions za bail application. Ekyokubiri